Agatolwalero nze kubuuza President Museveni. Mu ggwanga muno tulimu ebyana n'abatali baana. Muzeeyi nkulajanidde okuva na kutandika nga abasajja bandi bubi ku ttaka lyange Gomba, abasajja baagala kunzita busi, abasajja batwala bulamu, abasajja bankubira essimu ku buli lunaku. Nkwebaza wagenze ekiboga n'oyamba abantu b'ekiboga. Naye njagala nange oveeyo nakakuwandiikira ebbaluwa ezisoba mu 100. Njagala nange oveeyo ojje ku ttaka lyaffe ery'eggomba olabe nti abasajja banyigiririza bwereere, abasajja babbi, abasajja bava dda mu bubbi. Njagala olabe n'abakoobo singa pulezidenti tajja kukitumwe temusobola kuvaayo ne mujja ku ttaka. Abaaye yaleta abantu abakuma muno babira n'abasajja musangano ate yaleta kama tubeera ofenda okugenda okubeera oluvannyuma baala bamaze okujja ne batujje bamaze okunyuka ne bajja ne batumeza okulya emmere ebitooke ne babitema ne batukoba n'emmundu batukobakulya mmere bonna bantu baluzaabwe obukamazi emmundu yonna ne bateekako ne basiba abakukuba balina amafumba balina ejjambya ne muntu batumaku emitoke byabwe n'obukaalewo njagala nga bwayise n'oyita woofiisi ya DPP n'oyita eyani n'oyita buli woofiisi n'ejja naffe ojje ku ttaka lyaffe Gomba olabe nti abasajja batutulugunyiza bwereere bano abasajja bajja kunzita busi essimu zinkubira buli lunaku ani nowuni mwagala zinkuliki lwaki muyina abaana n'ebyana mutusosola buli lunaku batuukira kino nga mugamba gundi mubi essaawa eno mwagala mutuukira ebintu ebibi muze gundi mubi lwaki ffe mutusosola n'abakoobo ovayo ogamba nti ettaka ya Lusangana ekyapa kiikino kiraga omusajja yafa 1947 njagala oveeyo ngamba essaawa eno nti yafa 1947 yaddamu n'azuukira ekyapa nekiddayo mu 2021 kiikino kyajjayo Lusangana n'akiteeka mu mannya ge mu 2021 lwaki muvayo mututulugunya muwoze mutulugunya buli lunaku mutulugunya abaana bange tebakyasoma tebakyagenda ku masomero g'otulugunya lwa ttaka naye gwe toyina baana olowooza nti ensi ejja gikungulwa gwe naawe nga bw'obonyaabonya nze naawe oba bajja okubonaabona baganda okusoma omusajja ofuukidde ekizibu ettaka lyange nalitandika nendigula naye ofuukidde ekizibu buli lunaku ontaddeko essimu zaninowuli ziikubirwa mwagala ngwewa kuwa bujulizi Majambere Kabbanga bamusibako oyo anti-corruption oyo mugerwa yamukwatireyo yamuleetera ku yaabwe si ntuufu si batuufu naffe bannannyini ttaka tatukiriza kulinnyayo kigere kyaffe wandibadde n'abangi nnyo naye ntambule tutawaanyizaamu ekyalo kyonna lunaku buli kimu kyange mukitwala buli kinaku kati pulani nga kunzita jangu owange onkuba amasasi onzita omanye nti osemanye nti mwanzita essaawa eno buli kimu mukyonoona buli kimu mukikola muti njagala oveeyo yogere mazima otubuuze ombuuze yes omusajja yafa mu ttaka oyite ekyalo nga muzeeyi bwe yayisa ab'ekyalo njagala ontaddeko emisango nti namenya amayumba ab'ekyalo weekiri mwabawagawaga ne mubatwala mu kooti weebali baveeyo boogere ku kimu kino kimu oyo akoze kyamaanyi omusawo w'ekitundu yaliwo omusawo w'ebisolo baagala balyanguzi oba bo be bali era muzeeyi bamubirira bwe bati nga intelligence kyalina bwetubulirega bajja mutwazanga tebayinza kugira intelligence erimbalimba State House nakwana mukazi wo nakwana muwala wo nessimu wa buyambi njagala oveeyo byonna obyogere nti Majambere wakwana muwala wange kuba ekyalo kyonna kyogera nti sibbanga nti ontaddeko emisango gye nti ettaka banguza liguze abalinguza weebali byonna byokola byonna tebiri mu mateeka essaawa eno njagala pulezidenti ogende nga bwewazza ekiboga bw'ojja Gomba ojja kuvaayo ng'osibye abantu corruption buli lunaku embeera nga muntiisatiisa gamba njagala nkubuulire nti okuzaalibwa kumu n'okufa kumu singa Museveni yava ku Obote yamuyitanga sikawutu singa pulezidenti si pulezidenti wa nange sijja kuva ku ttaka lyange oba nzita naye ensi eno naawe ozadde njagala kukubuulira nti naawe ozadde emirembe gino ngalo lwaleero oli mu anti-corruption enkya bujja kutya nga toyina wooli nga naawe ojeeranga nange bwenjeera ojezeza abaana bange ojezeza bakazi bange ojezeza famire yange ojezeza buli kimu kyange kigeze omusajja onfukidde omusajja kiki kyoyagala bw'oba oyagala bulamu butwale bw'oba oyagala ttaka litwale gwampawo atalikaaba era nga
oboli wachi omwami ono nga yavumanga president waffe omwami ono nga yayogerera His Excellency Robert Kyagulanyi Center Mama Fukule naye munnange mukama asasula kakati yekenyine yekabirako ate nga tuvuddeko omunnange omwana yagenze omukyala yasizaamu first lady waffe gaali nga amulanga mbu yatyobodde ekitiibwa kya President Yoweri Kaguta Museveni. Mukyala wa principal oli muto wange era namusekeredde ng'ayogera olulimi olutali lulwe yeesibye nnyo ku Lunyankole n'afaafaagana nalwo nga bw'avumiramu muzeeyi naye ng'olulimi lwe olutuufu Lunyarwanda. Yayisizaamu muzeeyi amaaso ngamba muzeeyi Museveni yagambye nti oyo takyasobola kugoba mbaata ali mu buliri kati yeebase ne mukazi we bali mulangiti n'okutegeera ndowooza tebakyategeera enduulu n'evuga. Mukulu Lubowa we waweerera mu byobufuzi eyo embeera yaliwo no tubeere ffe eri abantu enkula y'omutwe yeekuwa ensanirira. Mukulu kateregera bino mukyalaba bingi kubanga abantu kati abali mu mulimu betwali sente ab'opposition ab'amaanyi ebyobufuzi enkwata gye babikutte si yentuufu obedda bagamba nti first lady enduulu n'evuga kubanga avumye mwami Museveni. So nga mwami Museveni gwe baagala okusikira nabo batuule mu ntebe gyakola ki naye empisa gy'oleetamu eri abaana abato nga bakuulira omukazi omukulu oli ku muzindaalo ovuma omusajja omukulu kitaawo mulamba eyabasanga nga muli baana bato ne mufumbiriganwa ng'afuga ne mukula ne mugaggawala ne mufuuka bavundu essaawa zino mugende nti muzeeyi okuze only that kimala nga mukulu Lubowa bwagenda nti omusajja ali mu kukaddiwa naye tumuvuruga kusingako awo tasobola goba mbaata bamukuleetere bamukuwaawo musimbuke gwe naye musimbuke ku kavula awo emisinde obanga mutambula butambuzi alyoka akusomesa akulage era bw'oba oyagala okumuwulira gwe nebbaawo mujja kumuwulira 226 mujja kutegeera nti embaata gigoba namu abagoba. Yes, ate nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo munnange lunaku olwaleero amaseeka babadde bakambwemuko ku nsonga y'abasibe abamu abaludde mu makomera naye nga tebaleetebwa mu kkooti ate abamu be basalawo kubanga bwe baba baleeteddwa mu kkooti babatwala mu kkooti maasho. Kano mbadde nkirabidde ekitongole ekiramuzi abaana b'abantu bavundira mu makomera abaana b'abantu bavundira mu makomera tebalinyangako mu makooti balina abaana nga n'emisango gyabwe egimu tegitegerekeka. Lwaki mu mbeera etowolokusa ku makomera emisango gino egitategerekeka abo bafulume abazza emisango nga ddala baagizza bawuzesebwe basalirwe. Waliwo abavubuka baggalirwa ku bbo muzeerugogo tebalinyangako mu kkooti. Ffenna tetusobola kuwagira butujju kyekituufu naye omuntu awozesebwe omuntu asalirwe amanye ebbanga ly'ayina mu kkomera n'eŋŋanda ze zifune essuubi naddala baggalidde okulwa ebyobufuzi. Njogera ekindeke ki ng'abaana abaggalirwa mu 2021 nakati bakyali abagenda okuggalirwa 2026 gye bagenda obbasaana n'abasatu era gye bayisanga. Ekitongole ekiramuzi waliwo ebyetaagisa okutereeza nga bino biva ku oda yaani eyakulonda ne bijja ku gwe ng'omuntu bw'owulira biganye lekulira kirina kyekitegeeza otherwise bwe bigaana ate n'osigalawo nawe oba omukubo. Bigambo byange nsaasira biwanvuyeemu oba olyawo okusinza ku puroguramu yo gw'oba olyawo ng'omuntu naye nze nsigala ku lw'eggwanga lyange n'eddiini yange. Eno ye nnimiro mwe tulimira ejjana nnimiro yaffe bwe yetaataagana n'ejjana eba ejja kutaataagana. Adduniya maziraatul akhira edduniya ye nnimiro y'eggulu edduniya ye nnimiro y'ejjana tutereze ennimiro yaffe bwe neeterera tujja kulimirawo ejjana yaffe tugikungule nga tuvudde mu nsi. Mbebaza okusiiba nsaba lakkiriza okusiiba kwammwe mbebaza okusaala nsaba lakkiriza okusaala kwa ffenna abavubuka mbasibirira okubeera abakozi bannanga akapapula tebikola. Mwami Kyagulanyi ne bwanajja mu buyinza talina biseereza agenda kugabira buli muntu. Tulina kubeera abakozi ate abakakaalukanye tugende tukole
baseeka tulina kubeera bakozi. Bino ebizibu bye tulina mu ddiini bivudde ku muntu kumulonda ku bwa imaamu abadde akola mwadiwe yange. Sigalayo mwadiwe yayo, ffenna tukwagala kitono. Tusobola n'okulondera abamyuka mu kiseera ng'oli eri ku mirimu gyo wabeewo atambuza emirimu. Tukole mikwano gyange. Siraamu akubirizibwa okulya muntu oyo ze sente mbe zaabula bazikuwa leero n'ekyana azikuwa. Akuwa leero osigaza ekitiibwa kyo. Tubeere bakozi ate abakakalukanye buli kimu kisoboka. Ekifaananyi nyina bingi nze ng'omuntu nakoleranga mu meat packers mu Lufula nyina mukwano gwange yali musuubuzi wa byenda gwe nnengedde wali. Nagubanga n'obusa bwange okuva ku mwendo ogw'ekiro. N'otuuka ku makya saa 2 ng'ogera kunyuka wennanga owunya. Ninga ekikulu owunya oyinamu ebiri. Era gye twayitira nze mmotoka gye nsoose okuvuga ebadde yange. Nasaba nnyalle mmotoka tebampanga mpe bajja kummanyiira. Mbadde nvuga yange. Atalla mu ntegeka ze mbadde ndyawo ne baleeta esingako ne mbadde bwenga miliyoni ngana. Kati nagenze nga muyansa. Nteekateeka za mutonzi waffe nze sisabanga ku muntu Fulufigo nnaku olwaleero munnange ku Kyacanca asuze mu ngatu agambye mbu yeye kati sa Fulufiga musiime era agambye nti munnange lwakuba n'ebitiibwa byeyongeddeko kati sa bamuyise buli wamu era yeebazizza abo nga tubeere kimu ate era nga omala nti nabaddeko Katikkiro n'ensimu omusiime ndi wano kati mpitibwa sa abaali bangeraageranyanga kati bakkakkanya ndabye Saimo akkiriza Kasuku bakkiriza bonna Katonda bwatu Bible egamba nti Katonda asitwabo gwe bonyoma mu Qur'an nakyo kimanyi mwe kiri Katonda ayimusaabo gwe bonyoma n'abakosa okulaga bayita abagezigezi awe muleka wanganguke omumpi ngende kwe gwanga badali gasaaki tuvuddeko munnange tugende ku mawulire amalala omwana agenze nayogera ku nsonga ly'eggye lya UPDF oba eggye ly'eggwanga mbu eriri South Sudan naye nga amawulire agavaayo si malungi. Amagye g'eggwanga lyaffe gali mu nsi ya South Sudan ku operation bannansi ze batamanyi. Sudan teri lutalo nti amagye gaayo internal force yaabwe nti yalwana n'eremererwa. Sudan waliyo byabufuzi ng'ebya bulijjo. Kigambibwa nti eyali opposition leader Riek Machar nga kati ye myuka wa president asooka ali ku house arrest oba bamugalira bamusibira ewaka. Eyo nno tebyanitukutteko. Tulowooza nti amagye ga Uganda ewatali interest za mwe Museveni ng'omuntu gandigenze mu South Sudan nga waliyo ensonga ey'olutalo olulwaniddwa internal force ne wabaawo obwetaavu obwo ku applyinga external force era gandigenzeeyo nga gayita mu mukago ogwa East Africa naye ate newankubadde waliwo omukago ogwo tekimala waliwo process ogenda mu parliament minister wa defense n'ayanjayo ensonga ez'obwetaavu obw'oku exportinga amagye gaffe gatwala mu nsi endala olw'okuba tuli mu dictatorial era enfuga eya kinnamagye ekyekera tewabaddewo process eyo kyokka ate mu ngeri ey'akamanyiiro wuliriza munnayuganda kubanga zino sente zizo za mwi wa musolo olunaku lw'ejjo minisita owa defense ne minisita ow'abazirwanako wa veteran babadde mu defense committee nga banjula obwetaavu obuliwo bwa buwumbi 39 bwa kugula logistics ebikozesebwa n'okulabirira amagye ago okuyimirizawo operation eziri okukolebwa amagye gaffe South Sudan ezitamanyiddwa bannansi kubanga bannansi bategeezebwa operation zino nga minisita wa defense nga we nagambye agenze mu parliament n'azanjulayo n'alaga obwetaavu n'ateekayo okusaba parliament ne approvinga ne bategeeza bannayuganda amagye gaffe gagenze South Sudan ku mission bweti ne bweti kakati ebyo byonna tebyabaddewo kati labayo ekisesa bwe bamaze okwanjula obwetaavu bwa buwumbi 39 kakati nga babookya kajojjogi w'ebibuuzo nti naye amagye gatuuseeyo gatya bwe twogerera mutulaga obwetaavu bwa ssente mwanjula budget ngoleda amagye gali eri twagala kutegeera gatuuseeyo gatya ssente zavuddewa kakati minisita omukyavaava waggulu n'abakira member of parliament yabadde ali okumwokya ebibuuzo yagamba our UPDF, our army is very creative. They were able to move
ne bafuna ebikozesebwa ebitonotono. Twebaza Minister of Finance yafulumiza dda already obumbya 69 lero obumbya 39 bugenda kubeera covered. You can imagine finance yaisa sente without the other approval of parliament. Kakati bano bazze mu kakiiko bateekayo okwanja obwetaavu bw'obuwumbi 39. So baganda bange eyo yeggwanga yetulimu ffenna. Ate ye munnange Pastor Bujingo nga bulijjo avuddeyo n'agamba nti Pentagon efuuse Pentagon mbunga mwogeredde ebigambo ku Pentagon. Ngambira neba nti eryokanga n'etonya efula b'ensiisira bwe zenkana emyoyo ennaku omusanvu eziyise kye batayogeredde Pentagon tekiriyo. Sitaani atuwadde n'ekumagezi aganaakola mu bwakabaka bwa Katonda. Sitaani atuwadde ku magezi n'atugamba sente eziriwo tugulemu pavers. Tugulemu pavers kati atoba tuliziteeka wanga tusima omusingi. Tugulemu pavers kana niyana tumwalirire. Sitaani n'atuwongera amagezi sente eziriwo. Tugulemu ekkanisa entonotono. Tukolemu ekkanisa entonotono mu sente eziriwo. Akanno ke mbabuulira abalina okukolesebwa namwe abagenda okuba n'okukolesebwa. Kyova olaba abagagga bwe baba basitula pulojekiti zaabwe bazeetoolooza ebibaati agula amabaati nga gasereka ekyalo kiramba kwewala mitwe gy'abasiru ku kontributinga mu kyakola. Oyinza okikiriza nti buli yalemererwa alina pulaani mu mutwe naye nga mbibibi. Kaakati tuteekewo ate akazimbe akatonotono ate tukakoone. Sandi byogeddeko kubanga bwe mbyogerako basanyuka bagamba otyo kati twamukutteko abadde tayinza butayogera. Naye nze naguma dda ndikawonawo w'amasasi. Sirina namba mu magye naye ndi omu kwabo abali ku rekodi zemulago nga banzijjanjabya okukubwa amasasi. Era enkovu z'amasasi nzirina. Kati nze sikyayina kyemba tebakulimbanga. Ekyokulwanyisa kya Setaani ekisembayo yakijjayo. Nenkomawo nga mmoga. Naye ate ebigambo ebyo ebyogerwa bikosa abato. Kyova olaba Yesu teyajja kutta yajja kulokola. Naye yagamba nti omuntu akosa omwana omuto bamusibemu ejjinja. Yesu si ye mulokozi. Omuntu we bamutwale bamusuule mu nnyanja bamusibemu olubengo bamusuule mu nnyanja n'omulambo gwe tegwetaagisa kulabika kungulu. Kubanga yeesitazizza abato. Bwe yali ayogera kwesitaza abato yali tayogera ku babebi bamwe bemuyonsa. Ayogera abato mu mwoyo. Ayogera ku bato mu mwoyo. Abato mu mwoyo. Obeera wakalokoka tuli mu sizoni y'amakungula. Sitaani kati yakirengedde dda nga 18 Good Friday Kanani ajja kubooga basigale n'ebweru. Naye Sitaani aga nti awo twali wajja kukuŋŋaanirawo. Naye buli kera si yatuwa publicity. Era okusinziira byaboogedde mu wiki babadde bamanyirira twali muntu agenda kujja. Kubanga babanja bagamba tugule tenti empya. Mbu sente ezo eziriwo tugule tenti empya. Bulo n'omusajja takyasuwala kujja akasuwaza busuwaza. Naye ng'ekibuuzo ekyebuzibwa nti Pentagon ye n'azimbibwa oba abantu bagiveeko kubanga ye essaawa yakakati byayogera mu butuufu tebikwatagana. Yasooka n'atuwa ennaku z'omwezi era yali atugambye mu mwaka gwa 2023 nti Pentagon ejja kubanga etandika okuzimbibwa. Olwo olunaku ne luyitawo n'atuwa olulala mu 2024 nti Pentagon ejja kubanga etandika. Kakati mu 2025 n'akatutema nti munnange nezimba omusingi tezinawera. Ne tugamba maama
kati eno Pentagon ndowooza tugiveeko naye nga mukwano oli ku NCK TV tuweerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo